Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Dafini karungi asuranga ya diskati nga basanyufu ntyo zengulu nzengulu naye gasogera kyokogera tunabiraba ngambala babulabi kati awo nalwawo nno nadamu nendwawo mu intensive care yawo paka bana recovering bulungi kati nzijukira dokita wange alina badokita babiri abaali bambeerako ennyo. Omu bamutanga mu mbeera Michael. Era omwami oyo sitangamu mmulaba. Dokita oyo bamutanga mu mbeera Michael yali wekaseese. Omulala bamutanga Opio Martins yali wengulu eyo naye baali balenzi njukira baali balenzi si bakulu baali balenzi bato. Kati nga bwe babeerawo nga banchekinga kati so bakukolako bulungi ne badaktari b'emulago bonna bafaayo nnyo naye mu kufaayo nnyo nga bakola mu mbeera Michael yagamba sister wange nti ffe tugenda kukola kye tusobola naye nammwe musabe nnyo omwana ono akole ki atereere kati nga Pastor Solomon Mwesige ajja ne sister wange oyo Doreen nga ba pastors ne bano ba elders waliwo pastor wa BPC bamuyitanga Okelo Asokelo asebanda wange yasabiranga wali nabo basabanga nnyo tusabire omwana waffe naye mu church nali sigendayo. Solomon Mwesige yono wa KBS KSTV. I mean KSTV. Yes. Ebolinga Good News Church. Good News. Yes. Yo mwami. Yes. Oh. Kati ba manabazo kurikavaringa bulungi bagamba nedda kati mu intensive care kati atere dazeewo kati tumuteeka mu ward. Kati bantwala mu ward. Bantwala mu ward
waliwo omwami omu okundeeta emulago yaliwo naye bale bakamuleeta awo kati omwami oyo yeyogera ng'amuwulira ayogera nakamba omwana oyo alina mukama omwana oyo alina mukama nze okumuleeta naliwo naye abantu 6 bebamuleeta nabo ku emergency wali 6 baafiirawo twali tumanyi oyo omwana yagenda kuddako yali mulwadde naye nali neebasenga wano ekitanda ekisembayo ku dirisa buka ekitanda kimu ekiddako yali awo mu recovery n'agamba omwana gwe olina mukama ne bano bonna bwe baawulira nti nkomiyewo nzizeewo jjukira we bandeetera kino Solomon Mwesige yaŋŋamba pastor yajja mu ddwaliro awo ne dokita waliwo dokita bamwita John Desert mu America is an evangelist and a doctor nti bajja so pastor n'agamba tusabe dokita bwe yantunula bw'ati yagamba ne bamala okusaba naye nti yamugamba nti baddayo n'agamba olaba Solomon tusabye naye omwana oyo tagenda kuwona nze amwe doctor by profession naye omwana embeera gy'alimu yayinza obutawona kati bagamba ki ekyali kikuluma kati ekyo report okufuluma bangamba nti waliwo omusujja gwe bita cerebral malaria wantuusa ku ekyo nagufuna nentamanya n'obizanyiramu kati nga wali nga bwe mpulira kapayini nga ntekayo ka diclofenac so kitegeeza ekiro kiri wowulira omuliro nga kitabuse gwali gutuusa on peak kati ntuuse ewaka kawempe waka wa muzeeyi wadda wa muzeeyi nadda wa muzeeyi sadda muyenga nadda wa muzeeyi nadda ewaka kati nga buli kimu bakinkolera emmere balina osooka gisota wabumonde bwe bagamba nina okulya kati okutandika okwogera kyalinaku nga 3-4 nga ndi waka mu nyumba bwebeeramu abantu bangi nga boogera kati nga ndinga ayiga wiiza okwogera nziramu kati buli kimu olinga ayiga obukipya kulya oyiga kulya buli kimu nga sobola kwetambuza n'okugamba kuyimirira sobola kweyimiriza nzekka awo we nategerera nti mu ddwaliro bangamba mu ddwaliro nti mu ddwaliro tumusiibudde kati nze ngamba oli nga ndaba baleeta kagaali nti tuula mu kagaali kati ngamba oli byaki ebyo okusituka bwente okuyimirira nti neyimirize nga sobola kuyimirira nga balina okunkwatira bukwatirizi omusajja yali omunene bulungi nga bulungi kubanga eri buli kimu kyali kiri awo nga nkoze bwenti linga kati ebbanga linamalaawo naye nga sinaba mpulira gana amagulu galiga tegaliiko kati ewaka kazini wange oli Ivan we nagamba mu ddwaliro eri nga ni Mmengo bunali nsula naye mu kisenge kimu asula wano asula wano kati yalina mirror mu kisenge awo waliwo mirror kati okutegera nti engeri gye nali nfaananamu obubi n'okukugga bwe nalaba mu mirror wali neeraba mu mirror ng'olaba mpweddewo wasemba okwetegeera ntofaanana otyo nga mpweddewo olwo ekyo kiraba naye na girlfriend wange ajja ewaka okundaba kitegeera kati asanga nga ono kazini wange ava kunaaza olinga kibbebi kati angamba nti waliwo aze okukulaba kati nze soogera ndyawo nalist waliwo kirungi memory teyabula memory yange teyafa kyenewunya nnyo ekyo kati ogenda otuukayo tuuka mu sitting room nga yali girlfriend wange aze okundaba omuwala bwe yandaba bw'ati ndaba nga taasa okukaaba n'afuluma it was a Sunday ng'agenda ku church n'afuluma obufulumi yamala kundaba bw'atyo n'ambuuza okay ngenda ku church ngira bwenti n'afuluma kati Pastor Solomon
ne Doreen bajje waka okundaba asanga embeera nga ndi bubi nnyo nga ndabika bubi nnyo bagamba kati bagamba muzeeyi nedda omwana ono mutuwe fe tumutwale waka mukale bwe mwagala mumutwale waka nagamba just mutuweereko omuntu omu anaamubeerako kati oli sister wange Daphne yali abeera mu ddwaliro naye nagamba nze wendi kati ne tugende e Busega yali abeera Busega awo munda awo ebanteeka ku diet banteeka ku diet nempiikinga bulungi kati nga ntasere okwogera bulungi awo kati ne bambuuza olina ebintu bye wali onyumya wali ewaka nali nnyumiza muzeeyi nga ngamba muzeeyi waliwo hoteeri ate ebyo byogera ddi nga ngeza kugamba muzeeyi wano nga njugala nga ntamwatamwa nga okwogera nga totereeza nga ntamwatamwa ngamba waliwo hoteeri we nabadde ne bangamba nyambala ebyeru nkole ki oddeyo kubanga wasembye okuvaayo gwe ng'okyanoonya byeru. Yes. Kati nga mugamba engoye enjeru nze nyambala enzireyo. Nga balaba. Kati nga angamba biki byoyo. Kati stepmother wange nga awulira. Agamba oyo omwana oyo alina ebintu bingi byalabye. Mumuleka recoveringa bulungi ajja kunyumya. Ye engeri gye yalimu spiritually nga abimanyi. Ye nagamba oyo omwana oli omulokole. Omulokole nagamba omwana oyo yagenze mu ggulu. Ebyo byanyuma byonna byagamba hoteli ya gold kibi oyo omwana alina byamanyi bingi. Kati baline bagamba tumutwale aterereze n'atunyumize. Kati oterera. Nterera tanga kwogera bulungi. Nzizeyo bulungi mu mwezi gumu nali nzizeyo bulungi. Nnyo ddala. Kati bagamba tunyumize emboozi biki byowala. Kibyo walaba. Kati ngamba nyumiza. Nga wotunyumiriza. Ngamba wemboozi yonna. Pastor agamba mwana gwe n'omukisa. Ebyo ebintu bangi abafu nga tebalina kye balabyeko. Mukama kuwadde mukisa. Akuwadde omukisa n'ogendayo n'olaba. Nodda. N'akuza wano okola omulimu gwe. Nagamba sigenda kutta n'okutta kati. Tandika mu church. Tandika okugenda ku church. Kuweereza mu church. Nga tandika kuweereza mu church. Nga mpeereza bino gundi. Bino kuyingiza abantu batuule. Asharingi. Kati tukyali awo. Waliwo omusomo gwa Bible study. Nga alina omukyala bamwita Cherry Campbell. Evangelist ye musomesa. Somesa Bible. Yali ava mu America. Ajja agamba how omukisa guguno. Cherry aze asura uwe jangu osome Bible. Yali mwezi ogwo gumu nga wali asomesa. Kati ngenda ku church okusoma Bible. Ngenda mu Bible study tugisoma ngimalako. Kitegeera kale ku church mbeerayo. Mbeera ku church tugenda ne tusoma ne tujidde waka. Buli kimu nangamba gwebeera wano. Njagala kati oterere. Naterera bulungi. Nzirako ewaka. Wa muzeeyi. Nzirayo waka. Nembanyumiza. Stepmother wange oli nangamba nze luli wanyumya nempulye naye njagala kati onyumize bulungi kati oyogera bulungi nyumize emboozi eri. N'obiddamu. Nenziramu nemunyumiza. Nagamba ovudde wala. So kitegeeza nakugamba nga wali wakubeera ku line wali na wali todda. Nakugamba nga wano tugende mu church. Tugende ku church ng'osigala wano. Atobyagala. Nga tisagala genda mu church. Naye nga ekinyumira nnyo mbere ku TV waliwo omwami abeera ku UBC bamwita Big Sam. Mujjukira. Omumanyi Big Sam. Programu y'okumaca. Big Sam eyo. Nga enyumira nnyo eyo yanjiri nayo. Ya gospel music. Nga ngezaako kupiikinga awo. Naye bu church zigendayo. Big Sam yaddawa. Wali kiraka akyaliwo ku UBC awo. Wali ku UBC. Yes. Big Sam mujjukira. Akyaliwo ku UBC programu eyo weeri. Ekyaliko. Ngaluddeko. Yes, aluddeko. Kati bwe namala okubuulira stepmother wange n'agamba Aledi
kino kikusaba busabi lokoka ningamba Irina yatudde wa musumba je nabadde okay kati bobo yatudde ntandika kukolera mukama wangolo akwadde chance yabanji tebagifuna akwadde chance yo kati gwogifunye yiyo toddamu kuleeta muzannyo mu bintu ebyo kati n'atendinga church kati beba sadde bwe yaggwa ne batuwa certificate abayise twatandika bangi naye abamalira baali batono batuwa certificate naye nga Bible gisongoloza njitegeera kati Bible bali bakuwa certificate yali yaki bwosoma mu class anti bwali osoma ki twasoma kati bwe naddanga ewaka walinga basomesa mbitegeera naye bwe nfuluma ebweru gamba nti mziremu nga Bible ndaba ddala nsomako pages nga amaaso gadaka kunnuma gamba nedda bwe ngenda kushukula bwe ndi nga nsoma page emu nga amaaso gannuma kati ndyawo ensi kumbiye enziramu ensika buto kati bino byonna bebangamba nina okusavinga Katonda biki kati nze mu mutima gwange ngamba iye nga takingambye betumikiriza wonna wantu pisizeeyo yonna okujjako okungamba engoye enjeru ye nga talina kyeyangambye lwaki mmwe mumwogerera lwaki mmwe mungamba nze muweereze ate yenga ye yennyini yanzijeyeye naye waki ye teyangambye kati nkutadde wano naye kati genda okole kino kitegeera kati that was my excuse kitegeera nga sibyagala wafuna excuse juka nali muto naye omuntu eyandaze bino byonna byonna nabirabye lwaki teyangambye mwetumiikiriza ate kati nga mpulira mu kyaki nga bagamba Katonda nze yangambye yagamba Katonda gwe woba yakugambye nze nga tanangamba anangamba ate nga mpisize eno wonna lwaki tangamba nti kola kino kati obujemu ne bujjaawo nentandika okuwakanya nenzira mu nsi kati awo jjukira that was 2006 kati awo dirwe Iraka wejjira 2005 batandika okutwala abaana awo natera okuggwaawo 2006 mukwano gwange ajimpitiramu agamba ngenda gamba ogenda nze nayagala dde ebintu by'amagye ebyo nnyo kuva mu buto eyo story njagikuwa endala lwaki nayagala nnyo amagye kuva mu buto kati nga ngamba ogenda naye ng'emundu ng'ekyatokota nnyo onaasobola n'agamba nedda tujja genda waliyo just byakola mu besi n'agamba kati omanyi gwe genda kati bonaagenda n'otuukayo mbulira kyekiriyo nange nkole ki nzije kati bwe yatuukayo teyangamba naye by then vacation every 6 months bakuwaga vacation abaliyo ng'okomawo kati nange bwe yakomawo n'akomawo n'essente ng'alinamu ku ttooke nasooka nasimba emitwalo nagamba ezo zikubeera awo zikubeeremu kati olwo nga nsula Buganda Road Flats wali ninawo ka basement kange omwegomba kati weyatuukira n'agamba bwoya wange oli wajangu ndi wano nimugamba jangu weyatuukira naye nga ndaba omusajja iPod ezijuka zino ez'okusiba yalina iPod ng'agisiba wano nga ataddeko omubiri bamweta Shane Anderson mukubi w'abifaananyi nnyo wano mu Kampala wano mwamaanyi nnyo mukubi w'abifaananyi Shane Anderson yes gayo jamuno bamweta akoza Shane kati Shane bwe yajja ng'omwegomba nenfuna ekibugumu nengamba uyo akookyezaayo n'ameka 5 kati nengamba kuva Gulf War Vietnam War biki byonna nga tulaba firimu tulaba nga byonna njagala nebuuza bituufu Abamerika bano bagamba bamanyi bituufu kati chance yineze kati genda mbulirako omu bunabulirako omu agenda agamba muzeeyi mukwano agamba muzeeyi ati omwana oyo agenda kudduka omwana agenda Iraka muzeeyi agamba tukigeza n'okikola abantu eri bafa tuli ku TV n'abantu bafa gogamba gyolaga ogamba ogenda mu Iraka kuba mmundu kati kizikiza ngamba kati ngenda kikola ku underground
kati yawo mu budde mu process eyo tanga nebuza nfuna akalimu akalala awe wandege ya wali ku restaurant yawo kapye bakagulawo tarika kola mu restaurant manager kati mbali mu taxi ngenda mu kibuga omukyala eyatwala Anderson oli mukyala omuta Madam Ruth omumanyi antudde mabega ono mpulira nga nkoona ke mabega kuchuka bwentyo anti Ruth ogamba otya nte bulungi kiki woliko omusajja ngamba ngenda mu kibuga wano Anderson wamulabiyeko ngamba Anderson yatukane wange kiki olowooza tuyagala kukola ku sente ngamba ebyo muzeeyi yangamba wekigeza nagambye biveeko naawe tugende olonga office eri wansi awo ku Mukwana Arcade eyali aviramu ewandege yanasembanga ni mu kibuga ogenze bimaliriza ngene bimaliriza agamba tugende sigenda kuvaako tugende kati nkuwandiise wali enkyo taleke training ati malero okugamba nti baba traininga kati awo ngenda tutuse wali sanza abantu we bali awo bangi ko tunyida mu office andade mu kitaba mpandiise angamba enkya ku macha 10 yanku training gera ku training ngere kanyanya mabega waliwo kisaawe kanyanya awo mundaawo kati ntuge so kitegeza awo banga ayingidde amaje ntuge waka kati mbirowooza mugamba naye kati genda gamba ndaga wa ku macha saawa 11 naye ate kiki ekiriyo ennyo aya ngabe byo kumulimu ebyo bisooke bireke kangende ndabe kiki ekikola ekiriyo ngenda ku macha ngera ku macha fuluma kola training ngenda ku training okutuuka wali sanga abantu ye bali nkola ku training bazo gikola nga nsirise sida muntu n'omugwe nagamba ewaka nakola buli kimu kyonna mukasirise jako nagamba ko kazini wange oyo Ivan nagamba ko nti ngenda Iraq nagamba ogenza kufa musajja nagamba kangende enfe so n'ogenda ningenda navayo 210 wagenda di 2 ngata 2 ngagenda ku myaka 3 kati awo wenagenayo nenfura kusente ebya Katonda kati awo nembisimuulira ddala olinamu ku ttooke nembirabira nenzira mu birala kugoba nsi abasinga okuba ne kasente mu nseno ebya Katonda tebaagala nembisimuula nenfuna ku sente ate kati ndowooza birala naye nayinamu omutima omugabi ate nga njagaliza bango ogwo maama wange yagunteekamu nga nkyali muto nnyo ng'afulumya ebintu byange ng'abigaba agamba tugenda Kampala ebintu bino byonna tubigabe mugamba engoye zikyali mpya twakakomawo ate kati tugaba zaaki agamba nedda tuzigabe Kampala tujja kugula endala kati nenzijjawo kale nengoba bingi byali bingi awo byonna kati okuddusa kuva eyo kati awo 2014 nenjiye bigenda mu America kati binalaba Iraq eri na training gye twakola eri na buli kimu kati ekirowoozo kijja nti nkole empapula ngere mu America njoininge US Army kati nga nina mikolo yange aba America binkolagana nabo binali kyatika nabo bagamba gwe jangu wano fe kimu kyonna kijja kugwira wano gwe tuuka nkole empapula speed awo muzeeyi namugamba gamba ngenda mu America nagamba kiki nti ngenda kuyingira maje namba kati kikulu kati bwoba byoyagala byebyo kati bwoba obolede wabiyingira ddala tiwangamba naye kati biyingirira ddala sente nazimpa ngenda ku embassy ne bangana kumpa visa bagamba paperwork kanti ties zinagenda nazo zaali tezimala goma yekiri ku America n'embassy awo abantu abaziga gali wali sigala baako amaziga gajjudde awo bakaba wali America n'embassy yembuze nayo nja gikuwa lwayo visa abaganye visa abagigana awo visa kugigana kati awo ndaba lwaki buli kimu kiyingizaako okukola wano kigana ngamba nedda visa eganye nziramu noonya omulimu omulala kati sente zifudde sente zafiira mu bya bizinesi bw'ova wano obwongo bufa
kati bolesa wano ate beba kutegerera wano ate mu kutegerera bonna kienda ku 10 bakutegerera bategerera Musa oyo ajja muyo ateka muyi sente dezifa nawe sente za fida osoro yali mpitije busente ngeri zafaamu wogenda obongo bufa wokoba one akasente ono kuolese wano bebategera kati system bebalina okutegerera kyokka nabo babbi basomera business wafunira buli omba kusomera ja wafunira usomera ayingiza kati sente zifudde kati ndanga kati nedda kanonyo mulimu wano nonyo mulimu funa mukasino mulimu funa mulimu mukasino akola emyaka yajali 3 ena koza mukasino myaka ena bintamye nene goba ingamba binde bintu nagamba abakozi nali koza net shift nimbagamba binde bintu za sipyagala mpudi ambikoye sigenda kudda tiboloza nsaga bali bakamara goba abakozi nga 10 ngabo basazeeko zindi mbagamba nze maze kukola bado nali kola na bagamba unasaga baraba lunaku sidda lunaku lwako bili sidda lunaku lwako 3 ichara nga nkubire simu mukuru chichi ole mulwadde chichi ninga manze kukola namala nabikowa omulimu gwego byeko menya abantu betu imiriza wano bonna ngabagala omulimu guno ninga manze byokola mbe maze sikyayagala nagamba bonero zaako nti yagala kukola kuba nali mukozi mulungi odde wona weyagalira omulimu gwe wali okola ki security mukasino owai ennaku zino nga akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 ekyasinga nnyo okuntiisa n'okundeeta kati wano ku media yo kyaliwo December 5 mwaka ogwedde December 5 what happened December 5 najja nenekumamu omuliro mu covid time awo ndi waka sina kyenkola sente zina mu nyumba obudde obwo business zange zifuddemu awo sina sente bulungi ngamba akangene mu farming kati naliva Kenya naite sedizeno eno Kayunga road sijja kulima nti mu bifo byonna nalese mayina Kayunga road era no bana lingenda yukunonya yitaka nagenda ngambuza kati ngamba lwaki sigenda mu farming yeno tekayo sente sanga mu farming then covid wenagwako zire mu kibuga kati batu tekawo awo kusumulula mwawo nganziruka manyi batusumulula mwawo baddamu ne basiba kati oli mu kusumula kuno okwasooka okusumulula okwasooka katumaze okukuba omwaka kati ndira mukwano wange bloka mu kibuga mugamba njagala ettaka lya kulimirako olwo andiyiddamu nti obutunda buli mu ssente wowe ndi mu butunda kati ngamba oyina ettaka linsobola kulimirako obutunda waya mukwano wange kuvadda nga dina by'ettaka nagamba nedda nagamba kuliyita kifo ki ningamba nalaba side zeno nali nva Kenya nempita side zeno nalaba walungi nayagalayo side ze mukono nakubira mukwano gwe bloka ali na kifuma namugamba nti wali omuntu agayagala ettaka yakulimirako obutunda mwami nagamba kande nonye kati nali ndi awo yankubira nagamba nti omwami wuyo mukwasaganye genda yo mulabe ettaka kati omwami agenza wotuke ekasawo noyita muno genda waliwo ekyalo bakitabutwala afunye ettaka eka 5 nagamba lino balipangisa kati negamba eryo jangu tugende tulirabe ngendayo nendiraba liri flat bulungi kubanga obutunda bali bwagala ekifo kiri flat kati ngamba kandi mu obutunda kati awo winginire kati ngenze eyo so wapangisa oba wagula napangisa pangisa ettaka kati maze opangisa ningamba kandi mire wano kati nenfuna bine ku social media omwami mulimi wa butunda weye busoga nemukubire simine ngamba njagala ndiyire mu butunda buno budget yinza oba sente peka
namu mitinga osedize nankola byawo nangamba nambaliramu yani mwite erinnya lye bamwita Isaac Alex mwami balina faamu nene y'ebusoga eyo nene y'obutunda nyale lyumvuddemu andiramu ambaliramu angamba ekemu y'obutunda ajimbaliramu ssente zaayo waliwo gwe mmanya balina gundi y'obutunda ennene naye wa busoga eyo ne bamuyita Kaliro Alex ale mmanyi yona ate wongambye nankulabye era atera kubeera oba yoyo naye andi ambaliramu buli kimu genda kulaba omulimu mungi ate olina okuteekamu wano kingi mu kusooka ngamba nedda kati sizoni ya January ng'etandikaawo enkuba ndeso wa tractor alimyemu kati tamaliriza alina okutema mu kusooka then ayitsemu ogwokubiri kati ano atamaliriza ate sizoni enkuba etandise otonnya kati abeeri ku kyalo bagamba ateekamu kasooli ningenda wano wansi Kundena village ndina abaana mikwano gyange balina edduuka babeta mavuno mavuno inputs batunda ebintu ebyo byonna ningenda ne mbagamba mupe dikke ne bagamba dikke ye mulungi asingayo wano yali bamungambye mu kyalo ne bagamba dikke ne bagamba leeta ne mteeka mu nyumba ngagenda mutwala kulima kasooli kati mba nkyali awo kirowoozo ne kigamba nedda ne January n'enkuba n'alwawo kasooli ono agenda kufa nenfuna ekirowoozo ky'ensujju nali sitemanku ensujju mu bulamu bwange ensujju nengenda wali ku simulo nenzigyayo ensigo z'ensujju nenzitwala nengamba jasi mu bigundi mu bikata ebyo muteekemu butiisi kati abantu bukyalo ne bangamba omusajja ono mulalu mu kasooli mwe mutadde ensujju ate kasooli namutwalayo saamutwala nze nabala sizoni nengamba sizoni yene enkuba eyiza obutakola ki obutamala kanteekamu ensujju ninteekamu ensujju nezibala ensujju nezibala kasooli gwe basimba bonna abaana baleetoolodde bonna ekyalo basimbye kasooli waabwe era nga bonna kirowooza bwe kyakola kasooli yafa bamutemera nti akasente n'okafuna omusana ne gubakuba akasente nenkafuna kati nenziramu nenzaamu sizoni ey'okubiri ey'ensujju neebala kati nengamba wano emirimu efudde kati lwaki sooka nengenda eyi nenjozaamu ssente olwo nenzira ekaputo mukyalo osookodde mu kyalo olime ndime wano e Kampala kati emirimu gyali gifudde binali nkola byonna byali tebikyaleeta ssente ngamba ate nali masizoni bbiri z'ensujju nezimpa ssente ngamba kange olwo nfunye ne baclients ova Kenya abazitwala ngamba kangende mu kyalo nengenda wali mu kikubo nengula katinti kange nenzira mu kyalo naye nawe ekyumba ky'enkoko kinali nzimbe ekyumba ky'enkoko nga mulimu enkoko nenteekamu enkoko za broiler nenteekamu eza loko nenfuna omulenzi omukozi nemuteeka mu kapaati kamu n'akapatisoningako nengamba tukole kati netulima ennyaanya nengamba kati tusaleko ekemu tugiteekamu ennyaanya kati ogende ddala wali w'olimira ennyaanya nempisaamu egaali ennyaanya nagiteekamu ssente nnyingi nagiteekamu milioni nga 8 nafunamu milioni 3 zaasala kati muzaasala mukaseera akamu nali nziyawo ennimiro nga 2 nenteekamu green pepper ate green pepper n'abala okufa obufi kati green pepper nampa ku kasente kati nengamba zino ennyaanya engero zinsazeemu nzijjawo ngatte kano ngatte eno ekemu n'ekitundu ey'ennyaanya ngatteko ne kapaati kala nyongerezeeko nteekako green pepper green pepper nejja neefa saidi yamu nengamba kateekako ensujju teekako ne kasooli omusana ne gukuba 2 kati awo mu January mu December awo 5 awo enkuleetera story ku losses nakola ezo zonna neebase ono omukozi gwe nali nkola naye bwetwakola lwosi wali nemuta nemuwa ssente ze nemugamba sokukola eki neetereeze bwe nayeetereeza nja kufuna omuntu omulala yakola eki ajja kole nenzira mu kiwumba ekyo nali nkisibye ne tente bulungi kati nali neebase
naye nga alina ekintu kiŋŋamba nga okwebaka ssaawa 9 gwakiro nga nzuka n'ensaba buli ssaawa 9 nga nsaba kambe nga neebase wenzija kufuna okufuka nti omusulo nfuna omusulo ngeneho oleki nfuke neŋŋamba neebase kiro ssaawa 9 terayo okwebakira saidi yamu naye batime nali neebase nga ntuulire waggulu bwingi ekitangala kyakuba munda nali neebase nekikubamu bwekirunga kingi kati nempulira eddoboozi nga limpita erinnya lyange Aledi kati nempuliriza Aledi anyampita kati eddoboozi nga liŋŋamba you are so rebellious yangamba ebintu bina you are rebellious you are very proud you are stubborn nagamba you are full of excuses kati ngamba rebellious I'm very proud of myself then stubborn You're full of excuses. You forgot where I got you from. Werabira wena kujja. Nasasula omuwendo munene nnyo. Kululwo. I paid the biggest price For you. You refused to do my work. Kati nga mpuliriza. Kati nga lingamba. Don't you know you are chosen? I chose you to do my divine purpose. You have a divine purpose. You refuse to do my divine will. Owulira nga mpulira nga si kirooto mpulira muntu ng'ayogera nga ggwe nga bwe tuwogera kati naye nga kitangala kyendaba kikubye munda kati nga ddoboozi ligamba I know everything about you. Everything that has happened in your life, good or bad, I know. Kati nze kuddamu kwange ne mugamba, you mean every fortune, every misfortune, yes, it was misfortune that has happened to me. You knew about it. And you did nothing. I expected that question. Kubanga wali okoze zirosi. Nezijula omanyi omuntu okulya ng'ojjudde. Nezijula ngo you want to confront someone. Oli akugambye byonna ebibadde bikubaawo. Mbaddewo era mbirabye. Mbirabye ate mbimanyi. Kyokka ng'oli muloosi. Ndi muloosi zenkoze. Jukira nalina ebintu byange mbitunze ate nga nalina ebintu bye mu nyumba mbituuze byonna mbituuze belayisi nga kangereko situlike ku farming nkoze amaloosi awo nyenna nga mpulira bintamye kati omuntu ng'oli agamba nze mmanyi byonna ebibadde bikubeerawo mbiraba ate mbimanyi naye obujeemu bwo bwe buleese ebizibu bwe buleese bino byonna okuggyako ng'okkiriza to do your divine purpose. Kati nenzijula. Kati mukujula nkakana. Kati mukakana awo. Nawulira ekintu kinyingira kuva ku mutwe. Nga kimpitamu bwe kiti. Ne kinsitula bwe kityo mu bbanga. Ne kizza wansi bwe kati n'angamba nti
whatever you're trying to do, buli kimu kyonna kyogezaako okoze bingi, naye buli kimu kyonna kyogezaako kukola kati tekigenda kukolera paka gwokoze eki okoze emirimu gyange yenkugambye olina okukola your divine purpose. Kati ze mubuuza munda muze nenyamira ngamba kati uno angamba kukola ebirimu nze nsaanidde kweri okukola byangamba okukola emirimu ki. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.